tayinza nakwogera kuba kusudia kuba ffe tulya mu kukutusudia ffe tuli bayizi bo be basiisi b'ennyama abula enseene tendereza nnyo omusiisi w'ennyama ne yeerabira omuyizi ate ekyo ekintu ky'okweba omuyimbi okuneebaza nasooka nenkijja mu mind kubanga bano bagayi bayuuza bakama baffe olufuna oluyimba tadda nange akola production kyenkola kyekyo sigenda kwerimbikamu tosobola kusavinga two masters atego sinakindi ate abamu nga baleta ne ssente ntono n'ogamba omwana kankikole ku lwakyali wange ajja kumbaayo akasiimo mudda naye kati ebyo byonna byakola ki byaggwaawo naye ng'ebbaasa amazima gali nti zebatuwa ezibaamu ssente wano mu Uganda eza awaadi tezibaamu ssente ate era awaadi zino ziyamba nnyo omuntu nga naye akoze nkutira aba awaadi bano abatunominati nga babeeko akatono ke batusimba at least tugambe nti kale awaadi eno ngifunye nguzeemu microphone empya we muntu nominatinga ne tuwokya amafuta gaffe era ne tujja ne tubeewo ne tuweesa omukolo kiwa yes ne muntu wa awaadi ezo era tweyanza kuba naffe kina kikitwongerako naye naffe tuba twagala naffe akasiima ako kusiima kozi bakiyita kusasula kuba bayingira abantu mu awaadi ezo bajja ne basasula oli otya se taata ndi bulungi mugamba muti eyo tusazeewo tukunoonyeeko tubuulire tutandikire awo twakulabe nga bakunominatinze mu America bakunominatinze batya era mu awaadi ki abannayuganda bagala okumanya well okusookera ddala njagala kwebaza abannayuganda bonna abagezezaako okuvootinga abagezezaako okutulaga love kozi nze sitera nnyo okubeera nnyo mu bantu naye at least olaba nti waliwo abagezezaako era nga awards zo banominatinze kisa kya mukama naye awards baziyita African Entertainment Awards USA zibasingizidde USA mu America eyo naye banominatinze nga producer asinga mu Africa so era obuwagizi bwamwe kiba kyamaanyi nnyo era kiba kikulu nnyo ku love gye muba mundaze ng'omunnayuganda yeah. Tetulanye okulaba ba producers nga banominatingibwa olw'ennyimba z'aba bakoze ebiseera bisinga banominating abayimbi abayakoze oluyimba kitegeeza ki eri ba producers kyamaanyi nnyo kiba kiraga nti bwe baba barecognizinga ate producer akoze oluyimba ebiseera ebisinga batera kunominating abayimbi kuba bo bangi naye bwe baba nga banominatinze ne ba producer kiba kiraga nti at least tukoze tulina bwe tutuuse ng'abannayuganda tugezezaako okutunda music waffe n'olulimi lwaffe wabweru n'emikono gyaffe n'obukozi bwaffe wabweru w'eggwanga so kirungi nnyo kubanga bannayuganda naffe basobola okuba era nga kino kyonna era kyendiko oba kyetutuuseeko nga ffe abannayuganda it's because of also Ugandans batulaze nnyo omukwano batuwuliriza nnyo music waffe ne bagezaako omutunda mu bantu ab'enjawulo naffe okusobola okuba nga batulaba Nessim baba nominating baba bala omwaka gwe tuba tuvuddemu nga batugenda mu gwe tuddako kati gwe tuba tubala zino awards nominating wa guno gwe tubaddemu ne lockdown golowooza nnyimba kizookoze at the moment zolowooza za kunominating okunominatinga sijja kulimba simanyi it is a mixture of many songs wenga hits kale tubalemu hits awo nga zivuddemu Nessim production because buli omu alina nnyimba zayagala ate ekyenjawulo kikino wammanga nti ennyimba ffe zetumanyi wano ezikutte ate bweru ate size zikoze eki size zikwata ate buli omu alina kyayagala oba ntegeera osobola osanga oluyimba olusaze naye nga lusaze mu America nzinyinza okuba sibimanyi ti lusazeeyo naye nga ate ffe tuwongera kukola bukozi olw'ensonga tetusobola kupredictinga nzisobola kugamba nti luno kubanga nina ennyimba nnyingi nnyo sisobola nazimenya mannya nina obulungi bunnuma lupya nina recent marina nyimba kiyendala oliwa Carol Ntongo nina ennyimba nga recent zibadde nyimba nyingi nnyo nzerabira nozerabira munansonyiwa naye nga nyimba nyingi nnyo zibadde waawo okuba nti ne bakunominatinze mu America mu awards America kuba tetutera nnyo okulaba naddala mu baproducers wadde wano mu Uganda ewaffe nga abaproducer bababuusa amaaso naye kino kigenda kugatta kitya ku career ya omukulu Nessim production of course kiba kinyamba mu ngeri y'enkulaakulana bannange mwebale nnyo mwenna
aba media and of course era mugezezaako okumarketinga ekintu kino olw'ensonga kiba kinange kiteeka etafaali ku nnyumba yange gye nzimba sinze nzekka n'abaana bange nange okuba mu bulamu bwe njagala ate era nsobole nange okwongera obbaweereza naye kyongerako ekintu kinene nnyo kyongerako empanana yange nekyongerako ekitiibwa kyange bepo n'obusajja bwange mbukomyawo nga nze ndi musajja kati ssebo because of you guys okubanga mu marketinga nowadays okubanga zikoze eki zizze Nessim naze kuno awards ezo omala okufuna award waliwo ne basa etambulirako ey'enjawulo Uganda ogijjema award eziwera osaze ensalo they have nominated you now America after all bino byonna obifunamu mpozi kyenyinza okwogerako nja kufuna ku bakasitoma abajja naye ng'ebbaasa amazima gali nti zebatuwa ezibaamu ssente wano mu Uganda eza award tezibaamu ssente mukoma kwa award wabula zikuwa erinnya n'abantu okumanya nti ate era award zino ziyamba nnyo omuntu nga naye akoze ennaku zino tezikyayamba muntu nga talina kyali naye bagikuwa era tewali agenda kumanya wabula ziyamba nnyo omuntu nga alina kyakoze naye ate nange nkutira aba award bano abatunominati nga babeeko akatono ke batusimba at least tugambe nti kale award eno ngifunye nguzeemu microphone empya okwongera ku music wa Uganda naye kati ate ffe we mutunominatinga ne tuwokya amafuta gaffe era ne tujja ne tubeewo ne tuweesa omukolo kiwa yes ne mutuwa award ezo era tweyanza kuba naffe kina kikitwongerako naye naffe tuba twagala naffe akasiima ako kusiima kozi bakiyita kusasula kuba bayingira abantu mu award ezo bajja ne basasula naffe tuwokya amafuta gaffe ne tujja naye ate n'oyokya amafuta go n'otuuka yes ne bakuwa award ne bakurecognizinga ng'omuntu asinze mu category eyo kirungi naye naffe batuweeyo omuyimbi bamuweeyo akasente agambe kale vidiyo eno sente zenzijje mu vidiyo eno nazijja mu luyimba lwa gundi lwe lwakoze eki lwe lwabireese nange nendya ku ssente ezo nga mmanyi na award zino sisirina mu buzibu kale ekyo kibeerewo bagabire omuntu omukyamu naye atlisiko naye bamuwe abeeke ng'egyakyusaamu obulamu bwe Nessim naye ng'abayimbi bano be mukolera bo basiima kubanga ebiseera ebisinga baba nominatinga oba oli awo ne bagenda ne basaba ensalo nga batambulira ku kontenti wammwe n'amagezi gemu bakoma okukona babasiima kati ekyo nali nkyagala omuyimbi okujja akomewo asiime batono nnyo abasiima si nti buli omu nzijukira omuyimbi yali azzeeko n'ansiima wano gwe nnyinza okugamba ku mutima gwange nti ansiimye Levikson omuntu owookubiri yali Eddie Kenzo era yawanika award yabagamba nti n'oluyimba lwa Nessim yalukoze eki yaluleese so nze ate ekyo ekintu ky'okweba omuyimbi okuneebaza nasooka nenkijja mu mind kubanga bano bagayi bayuza bakama baffe olufuna oluyimba tadda tayinza nakwogera kuba kusudia kuba ffe tulya mu kukutusudia ffe tuli bayizi bo be basiisi b'ennyama wabula enseene etendereza nnyo omusiisi w'ennyama ne yeerabira omuyizi kuba ensolo eyo gy'ayize eyinza n'okuba nga yamuteekako obuvuno oba n'emutta n'okumutta ffe olumu tuwandiika ne verses abayimbi ze beewandisa ezo mu studio ne tuziwandiika oluyimba lwonna kompulire n'olukuba naye n'otagamba nti bannange nze yaluwandiika naye ate bo ne kibalema okukola ki sinakindi ate abamu nga baleeta ne ssente ntono n'ogamba omwana kankikole ku lwakyali wange ajja kumpaayo akasiimo mudda naye kati ebyo byonna byakola ki byaggwawo nze sikyakolera kati kasiimo asiimye ajja kujja asiimye atasiimye well and good Nessim awo wennyini do you think copyright yetaaga okuteekebwawo for royalties zamwe mubere nga mugabana ku music ono newe oba tosiimidwe naye at least ng'olina kyofuna ku music ono yes kyandibaddewo naye kitwala obudde kitwala omuntu omugezi ennaku zino copyright bweba ekola ne ku muntu wa wansi kafu kozi economy n'abantu be tulina baavu okyegera naffe ffennyini abakola music tuli baavu tetulina ssente kati ate gw'oyagala oluyimba copyright omuntu owa wansi anaalufuna ddi anajja mu shoyo kiba kitegeeza kitwala omuntu copyright eyinza okukola nnyo ku internet okusinga ebirala nze ndaba eyita nnyo ku internet kuba internet yo batono nnyo abagimanyi abakonsuminga music internet bo bangi
naye naawe sente zo zifunanga kinoomu mu mpolampola naye ate bw'ogamba nti okiyingizaamu n'abantu kikole on the ground kifu olaba ne mu America tekikyakola it cannot generation gye tulimu essaawa zino tekikyakola. Okay, Nessim, mutogera mwaka ku mwaka omuntu wawulira Nessim era amanya nti eyo wali emmere ennungi ey'endongo. Principles ki z'okozesa the relationship wakati wo nga producer n'omuyimbi kuba tulabyeko ba producer abafuna nnyo obutakkanya n'abayimbi. Nze kisookera ddala omuntu wajja wano amanyirawo strictly business kimu. Ekyokubiri bw'aba azze wano aba alina okumanya nti teri kugezesa wano si kyagezesa mutugezeeko tukole olimba oba lunaakola si kyagezesa eyo level nagivaamu egyo emyaka na sigezesa nze kimu sigezesa nze jangu nkukuba eŋŋoma nga yeeyo kyobalaba nze ne upcoming enabajje wange simuseera ŋŋoma njimu kuba naye kenyini navawo ng'agamba kale mba njaga ne mwongerako ettafaali kozi by'okumukolera omuyimbi omuto nayambuka aleeta abalala so kati nze ntunulira bigger picture situnulira relation oba nkutya ki oba kyenkana ki oba nzijawo n'eyo fee ey'okubanga ontya nitukolanga nze ng'omuntu nze nkukolera ng'omuntu wange ow'omunda kale nga otuvuddewoko kati ennaku zino tulaba kati baproducer beguliddewo omuzigo okutandika okuba nti nabo bayingira endongo bayimba kiti mutima gwe muyina kati gwe munafu mwatandise okuzimba mitima oba babakozeseza nnyo ne mugaa kati kemugyeko mubikooyi bayimbe bajje mbakolere okusookera ddala kirungi koza omuntu kirungi na experiencingako nga ku artist koza abamu balinamu emirowooza bbiri nti abayimbi bafuna sente nyingi oba babalyako eswaga tulinamu endowooza eyo ffe baproducer naye nze kino njagala nkibagambe wamanga abaproducer bannanga abayimba bwe muba musazewo okuyimba muyimbe we baba basazewo okuva eno baveeyo kubanga ffe tukola kino party time kumaca paka lwaggulo anti buli wamu sigwa abasinga buli wamu wetaaga research amala ofuna 50 neno 50 oba otegeera bulungi kati nekiggwa ng'omwana yazza ayimba nnyo togenda musinga ye kyakola nange akola production kyenkola kyekyo sigenda kwerimbikamu tosobola kusavinga two masters atego tosobola kugula motoka bbiri zonna ozivuga omulundi gumu ovugako emu ayimbe naye aleke production akuba engoma azikube aleke okuyimba nze advice yokka ginyinza obbawa oba eno waka sawa zino gundi limelight gy'olimu tujja kugamba tino gw'omu kubayitako mu mikono gya ediyawe kyokka nkirambulule ediyawe namwegomba bwegombi ng'omuntu nga bonoogamba nti taata wa mu music era kyekitiibwa kyemuwa naye nga siyitangako wa ediyawe tho nali ngenzeko ku studio nenkola ontegedde bulungi ku studio ye nagendayoko naye nga nze nayita wa Tony Hose omusajja oyo yampa opportunity nampa studio yanzikirizaamu from day one. In fact yali Tony Hose ne Tony Tyrax bali babiri Tony Tyrax ne Tony Hose bampa opportunity nenzija nsobole okubeerawo bankole yadde nali nkola ebifune bampa opportunity mbeerewo ontegedde bulungi tebaleka talent kufeeba era omuntu akuwadde ennyumba woosula muntu w'amaanyi nnyo eri career era nga soon we naba nfunye kasente abantu abo ngenda bajjukira mbaveeko ekantu ke mbatwalira nga tukomyewoko kati nwa producer gwe tuddangako awo n'ogamba nti naye Levickson mukubidde engoma etusi mukubidde engoma bagenda ne balinnya ennyonyi eswaga balirya nangeko ennyimbe akisookera ddala wemba nina eddoboozi mukama buli omu amuwa eddoboozi okulikozesa mu ngeri ey'enjawulo eddoboozi lyange liyamba abayimbi kuyimba ekitiibwa kyonna kyenfunye nkifunye ndi mu production ontegedde bulungi era kunominatinga kunteekamu awaadi gye bantaddemu tebataddemu munnauganda yenna bagitaddemu ani nze kiba kikulaga nti mukama akukoledde ekkubo w'olina okuyita
so saate kululunkanira gwe byotakola kuba le Vixon ye ng'omuntu takola production era bw'omulaba ng'ali tuba byayiseemu tobimanyi nga ye omuntu haso ye gyakubye togimanyi wayise wayinza n'okutta gwe nga gwe omuntu ageza kukwagala okwenyiga mu kifaananyi kye kyova olaba nti nange esigala muleni yange era abagezezaako okunwanyisa bo bajja kukubuulira bakimanyi. Nessim, nze nga naatera okukuta why ba producers bafuna challenges nyingi nnyo n'abayimbi abayimbi ne balwana ne banyenjaga mu studios ababba akasente n'atamusasula nawe ebyo bikutuukako? Blunders zibaamu kankubulire ekintu kyotalina kwewala ennyo gye mitawaana egyo buli mulimu guba n'emitawaana and those are the challenges face to face ng'aba producer. Leero oluyimba lusobola okugaana okuvaayo omuyimbi n'ayagala agende ku poliisi n'ayagala agende akulabise genga oli mukakamu bibaawo bihappeninga era n'ekirala n'abantu bokwogerera bakujja ebigambo by'otali aja nagambo yo Nessim alina olugezigezi akola bwati ne bwa naye ng'ebyo byonna tebasobola byogerera muntu atakola era muganda wange baba bakwogerera eyo gy'oli manyi oli w'amaanyi nnyo okusinga ne bw'obadde olowooza. Recently mabegaka otwalabako abavubuka abamu nga balina page gye batambuza ku Facebook nga bagamba nti Nessim era nga bakolekitinga essente ku bantu ab'enjawulo era ne wabeerawo n'abamu nga bajja Nessim yabbye kino Nessim yabbye oluyimba ensonga eyo twagala ogitulambulule bulungi tukitegeere. Nessim asobola okubba oluyimba? Nessim mu ndowooza y'abantu abamu nsobola naye mu ndowooza yange nga bwe ndi sisobola. Nze nkola nnyimba saasoma kubba nnyimba. Okay, ADD waliwo etuuka ekiseera ne yeevuma obwa production nti abayimbi tebasasula to the extent nti bambi baali bamugobako n'enyenjo bakusasula yani pulo bamugoba in fact ye n'abomba n'okubomba kati ali South Africa. Embeera eri etya kusaidiyo? So nze ensonga eyo njja gyogerako bwe nti kitwala obudde ne hasa omuntu gy'ayitamu. Nze ng'omiikiriza ebintu bingi nnyo mpise mu kusoomoozebwa mpisiddwamu amaaso era nkubye hits ennyingi nga sirina yadde n'essaati. Nze nakuba in fact wayiseewo emyaka ng'ena nzije mbeereko obulungi naye emyaka giri gyonna gye mbadde nkuba ennyimba ez'aba Epas bandi ba Waiki Band aba Red and Weasel ezo zonna mbadde sirina kyendi era saavaayo ne neevumansi tibannange kino ne kino naye namanya obuzibu buli kwani kunze nina okubirwana ng'omusajja kuba baatuzaala kubonaabona okitegeera so kati essaawa zino nzikyantuukako naye tekikyaliwo. Nze ndi musajja era omusajja akaabira ku mpewo essaawa zino aba nswazizza nnyo. Nnumbya ani yenna nga bakaabira kibaagala kyayi kiki maama yabaleseewo baani abo just nze mmanyi omusajja abeera musajja nga nze cause bingi nnyo ebitukaabiza ku mutima ontegedde buli omu aba n'embeera emukaabya ku mutima gweyinza okuba olowooza nti akaabidde kino naye aba n'embeera ye mukaabya endala ey'omu mabbali bwe gy'otamanyi okitegeera kati gwe ate gwe bw'okeera ku makya n'okuba omuntu bw'atyo ali mu mbeera bw'etyo ate obanga ayongera anyiga ekiwundu kyennyini lweddeera obanga yeegasse ku ba enemy be naye nze essaawa zino we natuuka nze ndi musajja nnyo nnyo sikaaba nze kinnuma kinnuma ebyaddala nze mbirabe babyogera bikigundi ajja naye nze amazima ga Katonda muggulu nze ondaba aneeno mpulira simanyi kirabika kitya nga ntandika ntya nga kiki nze ndi mutiitiriza ekisookera ddala nze sasi livuga wano ogenda okunkubira essimu nti oli wandi Masaka nze kankubulire emitawaana mbeera eri emitawaana njewala nnyo okusookera ddala nze nganze ndi muntu mukulu nina famire sina kindi ndi muzadde
ontegedde bulungi. So kati sisobola kudda mu mbeera eyo yakusikangana muguwa kuyombagana n'oli kulwanagana kati mbandaze ekifaananyi ekibi mu abaana bange ebiseera ebisinga abimu mbireka ne mbimma amazzi bitukoze bingi wano okyegera mbimma amazzi olw'ensonga ekikulu kya byonna nze nyimiridde ntya omuntu alina ssente tayinza sagenda kuddamu kubonaabona kati imagine yourself nga bawa alina ssente nyingi nnyo ezisinga eza kamiliyoni yandiyombe naye era kamiliyoni avuma n'atambula n'agenda naye kati nze kikyo kyenkugamba nze n'omutima omugagga nze ne bonvuma ndabira ddala nga nkusinga ne bw'okola kindabira ddala nga 10 kyonna nkusinga era nze nkuwa nyinza n'okufukamirira ng'onsinga nkuwa nnyo ekitiibwa okusinga kuba nkimanyi bulungi tolina kyonsinga. Tugere ku bulungi bunnume ye tune eriko buli omu obulungi bumuluma mu bisambi abamu mabeere eyo n'ababi bangi babulimu simana akaba obulungi bunuma naye ng'omugamba lwaki tugenda mu zuno obeera endonge tabuseeyo wa Uganda. So obulungi bunuma twakakola kayimba ako nga ndoza tubeesinze nnyo ku bawala b'ennaku zino beeteze nnyo akaseera kangi nnyo babadde beetega so nze ndowooza abantu buli omu ayagala neyeeragira ku munne nga bwali owakabi so it's better ne tuboogerera abantu abo basobole okubanga nti ne waba tayogedde abeera mu mabega waako akayimba naye kenyini n'akiwulira nti n'omuntu gwabadde ne heetaawe yabadde amuwalana atuuke naye akiraba agambe eddala kituufu. Soka abantu. So what came in your minds mwe wali mukola akayimba kano mwakayiza mu studio baleeta finish product n'otandika endongo the process? Nze mukulaba okwange twajja ne tuyiyiza wano buli kimu ne tweditinga jjamu kino otereza kino okola booti era nga n'abayimbi be bali ne tugulimba ne tulukola ne lugwa. Ennaku zino tulaba okyusiza music wa Uganda kalo nango bachoze ni beki bagira mu afrobeat kati batadde eno bulungi bunnuma ekintu kino so kirungi okukyusa music industry cause webanga abantu bakuwadde amatu kiba kitegeeza bategeerere so saate bo abantu bakutegeerere cause fani yakubulira kyalowooza oba kyeyali awuliddeko kati gwe omuwa kyotanabawulirako so ntho Abannayuganda bazibu nnyo bakukyusa si bangu bakukyusa omuyinza omukyusaamu katono n'agamba ate akubye nnyo abani okyegera kati ojja obakyusa mpola mpola bwoti ogenda obakyusa cause nze nali nkuba nnyo abani mabegakaawo nengenda nga nsiizingako down ate n'ekirala nange nfuneko kasente cause Abannayuganda tomala gabakyusa nnyo bwotyo. It was my dream. The dream yange nayagalanga nnyo okubeera wakati w'emizindaalo ebiri era nga mmanyi okukwata ka speaker akamu buno bwawufa n'akalaba wano n'embeera wakati wa sound nga mpulira sound nga bulungi so ne ngamba mu maaso eyo nja kukibeera so saddako mabega nasigala ngenda maaso. Musula mu studio abamu ne bagamba kakati twetaaga kutuzo tuyiweko enkomolijja nabera basumagira nga ina kusumagira agwa ku bakusaanula baganda bava bamba producer oboli aba bagenda okulira ne munange agundi yakimero yimba lwo ebyalo aye so bambi just kiva mu kumanya business bw'omanya bizinensi yo bw'ojja 10 otunuulira abeeka embeera gye balimu n'omanya ne bw'okolera embeera gye balimu bw'okolera baagala birala n'abewaka baagala mmere so otunuulira nnyo abewaka okusinga ab'omu mabbali. Ndi musajja nange ntunula ndiisa ku maaso. Nessim, oli among the 5 other 6 selected good producers abalina okukola ennyimba nga zikomyawo ba Blue 3. Kyekyaliwo ennyimba tunalaba Blue 3 nga bakomawo. Nze nina okukkiriza bajja kukola akantu akalungi naye just omuliro gwina kusooka kugwa mu Bannayuganda ku expectinga bisinga nnyo okusobola okunyumirwa music gwe baleeta cause music aba Blue 3 gwe babaleeta it's all about taking time okakkane
owulire music omulungi kozi biri kati bikadde kati tukatuzize mu mbeera mpya kubeera tebagenda kuyimba nga bwe bayimba dda kati essaawa zino beeba beeyongerako nnyo okusinga luli kati just kyetaaga omuntu okuba nga ali mu moodi eno eya kati kati nawulira music oyo mu bukakamu bwa music oyo. So studio bajja olimba wakolebwa oba mukyali mu process. Kijja kwogera bingi ku ensonga ezo sisaabuukulula sikubiramu bantu nnyimba za mulala si bibuusa bantu wabula bwerinda bulinzi kijja.